Tuli wano Nakisunga kugombolola basentebe beerosi wano okuva mu byalo nkaaga mu bisatu okwetolola egombolola ya Nakisunga beeyiye mu bungi okulunaku olusooka okulaba nga bazze okwewandiisa wano okulaba nga bavuganya ebifo by'abasentebe oba mu bufunze bye tuyita ba erosi wano. Ebbugu mulingi bwe kyolina okumanya nti abantu bayitirivu bazze okukakasa buli muntu azze n'amaanyi azze n'obuwagizi buli ssentebe azze. Feka basifu maya makisipani abagizi ba Kisolo John Katuba Nakisunga na maji ba Paris abarate mutunyika simu bubi etri ba Kisolo John Erinnya lyange nze Kawesa Faizo ndi mutuuze w'ekyalo Bumbajja LC1 ng'ekyo kisangibwa mu muluka gw'Ekiyoola egombolola Nakisunga mu disitulikiti eno ey'Emukono ate nga kisangibwa mu Uganda. Nange neesoboddeyo okwesiba ku kifo kino eky'obwassentebe olw'ensonga ez'enjawulo eziwerako. Ngenza okutunuulira ng'ekitundu kyange kirina ebikibulamu biyitirivu okugeza abaana tebasoma, abaana baba nnyo ku masomero nga tebasomye, naye ng'obuzibu buli kuffe bakulembeze tetusomesezza bantu. Lwaki tusomesa abaana? Mizigaso ki egiba mu kusomesa abaana? Ensonga endala endeese ensonga y'obubbi ku kitundu. Nzize nga ndi mumalirivu nnyo okukola constitution y'ekitundu oba ssemateeka w'ekitundu. Njagala nteekewo nti senga omuntu akwatibwa nga bbye abatuuze bo bambuulire ekibali kimukolebwako.
tulabe tusobole okukendeza ku bubbi mu kitundu. Then ensonga endala eyinza okuba nga endeese eyo ya nunu ekitundu ekyaffe basentebe bonna abazze batukulembera be babadde bakola nabo be babajjeeko. Kakati nze nange mbadde ku lukiiko olwo ng'omuwandiisi kati nentuukiriza akalombolomba ako. Nze Kato Joseph webuziranjovu mwana nzaalo yebuziranjovu kwekyalo kyange kwenkulidde kwenzaliddwa. Ensonga esinga otuluma ya byattaka ebuziranjovu bagula ekyalo kyaffe mu lukwesikwesi. Ensonga eyo ennuma nnyo okulaba ng'abantu abazze obuzza omuzungu ajja n'atwemoolerako obwemolezi n'atugobaganya mu nsi yaffe. Ekyo kindeetedde okuvaayo ne ssentebe wange okuba nga anafuye era muzungu ng'oyo yamunafuya. Oyo senga wange yabadde ku bwa ssentebe amuleetedde okunafuwa ebirwadde okumutuukako bya puleesha kubanga tubadde twewuba mu makooti wawawa yonna nga muli kumpi ku lusegere. Era nange nsazeewo okuvaayo nsobole otembeeta ensonga z'abadde atembeeta nzituuse yo wazikomeza nze nsobole ozongerayo nzituuse paka okulabika nga nziggusa. Ndi musaayi muto naye ndi musajja mwesimbu era nkakasa ngenda kukolera abatuuze ebyo byonna bye badde beetaaga n'ebiruubirirwa byabwe era nsitule ekyalo kyaffe nga nkijja ku mutendera ogukiriko nkizze ku mutendera omulala. Nyanze Kiwanuka Charles ssentebe Tubbi Kavule LC1 maze ssebo okuba nga nominatingibwa naye ssebo omulundi guno era akalulu kano tekagenda kuba nti just kalulu wabula kabigendererwa ebyenjawulo. Kiki kye twagala nga abatuuze baffe? Abatuuze baffe baagala obuweereza. Tebuliiko nti kivudde mu kibiina ki, tebuliiko nti ovudde mu nnyumba yaani, tebuliiko nti oli wa kika ki, wabula ekituleese kuwa buweereza abantu bonna mu kika ky'ennyumba gye baba bavuddemu, oba ya NUP oba NRM, wabula tuzze kuweereza obuweereza bwa gavumenti obadde tebutuuka ku byalo byaffe olwabo abaweereza ababadde bali mu bitundu byaffe. So kati tuzze kubasiguukululawo ffe tube nga tuweereza abantu baffe mu biti byonna mwe bagwa, mu myaka gyonna gye bagwa. Abakadde tube nga tukolera wamu, abavubuka tube nga tukolera wamu. Tebikyaliko kuwa wabula twagala kuweereza buweereza bwa gavumenti paka ku kyalo ku mirandira gye tuva. Tetujja kwesigama ku nyumba, tetujja kwesigama ku myaka, tetugenda kwesigama ku ki, wabula tuli ku buweereza. Tukooye obubbi bw'ebibanja by'abantu, okunyigiriza ku bitundu by'abantu, okusosola mu mawanga, okusosola mu bibiina, okusosola mu buzaaliranwa. Ssebo y'ensonga lwaki tuseeyo tuveeyo tujje tuweereza abantu baffe. Ssebo by'ebigambo gange. Nze Mmire Narwanga Nansubuga mukyala we Koye Richard Osi Police Station Wandegeya. Nzize okwesimbawo mu Bulonda mu Kisoga Bulonda LC1 nga nzize nina obusungu ku nsonga z'abakyala. Abakyala baggwamu ensa, abakyala tebakyamanyi baami, tebakyamanyi bya mikono, tebamanyi kulima, tebamanyi kwesiba gomesi, abakyala bakunama, tebalina mulimu gwe bamanyi. Songa eddafa abakyala watulanga kabalazako ng'olina omulimu gw'oyinza okukola. Osobola okuluka ekitambaala, osobola okuluka ekibbo, osobola okukola omulimu gonna ogw'omukono. Naye kati ennaku zino abakyala kasitakeera ku makya n'asaba omwami ez'akameeza n'amuwa 15,000 asooka kuggyako 1,000 n'ateeka ku ssimu n'afuna eza WhatsApp n'afuna eza TikTok n'abeera ku ssimu ng'aseereza. Abakyala nzize, abakyala b'Entenjeru, abakyala b'Ekisoga, Kisoga World, Bulonda LC1 nzize okubakolera ndabe nga ntuuka ku buli mukyala waali naddala abaana baffe abawala balina obuzibu ennyo. Tusanze obuzibu nga tutambulako nju ku nju n'omusanga ng'ebbeere likulukuse ligudde eri engato yonna yaguba tayina nga yeeremeredde so nga kantu katono nnyo bw'ogabanako naye ebirowoozo asobola okudda engulu. Erinnya nze Kigongo Justine nga mbeera ku kyalo Bugolombe nga nvuddeyo okwesimbawo ng'omukulembeze w'abakyala oba gwe tuyita n'abakyala okulembera abakyala b'e Bugolombe. Banneesize ne bandeeta mbakulembere oba ngezeeko okuvuganya mu kubakulembera ate nga banneesize nti bagenda kampa era ndi konkushuwa nti
nina okuwangula akalulu ako. Mu mbeera ezo abakyala banneesizizza, abakyala tuba oluusi n'ebizibu banneesiga nga Kigongo Wemis, Kigongo Omukwatampola. Kale mu mbeera ezo nsuubira nti kyekibanneesizizza. Erinnya Nakamya Prose, ekyalo kyange Luule. Abakyala b'e Luule mbasaba n'obuwombeefu ku lw'omulembe gwaffe n'enkulaakulana ng'abakyala n'okwebereramu ng'abakyala. Nzize ku lw'abakyala ne ttiimu yange yonna tubasaba obuwagizi bammwe abakyala b'e Luule. Nsaba mutuwagire, mubeere mabega waffe, tukolere wamu ng'abakyala, tujje obusosoze mu bakyala tusobole okwekulaakulanya. Mbegayidde bamaama mutuwagire. Erinnya nze Sebanyiga James, atwala ebyokulonda mu ggombolola e Nakisunga era presiding officer wa nominations. Ze tutandise olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 paka nga 19. Tusuubira abo bonna abeegwanyiza ebifo eby'abasentebe ab'ebyalo 63 bye tulina mu Nakisunga okukozesa ennaku zino kuva leero nga 15 paka nga 19 okukomyawo empapula zaabwe tubawandiise oba tubanominating tubakakase okuvuganya ku bwa ssentebe mu byalo byabwe eby'enjawulo. Era mu nnaku ze zimu tugenda tuwandiika batunominatinga abakyala ebifo 5. Okusinziira nti tulina ku lunaku lusooka ndowooza ebidaala mu biraba byajjudde dda, era tubadde tukisuubira kuba Nakisunga ggombolola nnene ebyalo 63. Teekateeka bajjumbidde, olaba olunaku olusooka bali bwe bati. Suubira nti tugenda kukola ennaku zonna 5 ze tulina, ate tukakasa nti bonna tujja kubakolako kuba ttiimu weeri neeteefuteefu okukola. Kujja wano kati tutaddemu booda abakyala batwale empapula zaabwe bazikoneko stamp era baziresi kyekintuzizaano kati gwe nninda abakyala babawandiike kuba enkya siriiwo ndeka bamaze bawandiika. Kino kibakosezza kitya okuva ku makya mu mulindiri mulinze stamp? Okuva ku makya tulinda stamp. Chairman waffe w'eggombolola wa NRM mulwadde yazigabidde abeemiruka. Ow'emiruka ye Ssenkubuge naye stamp yagigaanidde ali nayo yagenze nayo tetumanyi kiddako. Ki stamp ereese obuzibu bannange wano Entenjeru kiki ekigenda mu maaso? Ffe kati tumutumidde omuntu ntaddemu booda ya mutwalo. Mwezi akoneddwako kale mu butamanyi batugamba nti stamp si ntuufu naye stamp tutudde wano ku ggombolola ntudde ku lw'abakyala bannange be nakola obulungi okuteekateeka abakyala 5 ekyamazima abakyala abamu bajjeeyo empapula ne bagenda abamu base independent lwa nsonga ti stamp zaabwe zibuze. Alina stamp aliwo? Alina stamp era buli omu akugamba nti owange simulaba. Abalala batudde bwe batudde tebasobodde kumanyisa bakyala nti owange wano mugenda okusanga omuntu alina stamp. Osanga bandi badde bamanyisaako nandi badde mbagabane mugende ewa gundi. So mu mbeera esaafunye kumanyisibwa nakoma kumanyisibwa kukunga bakyala era nembakunga nembateekateeka 5 naye ate saafuna kumanyisibwa ku bya stamp nti mugende ewa gundi. Wano mwaze sanga mmeka? Twaze essaawa ennungi zabadde mu ssaawa emu kuba baatugamba tukeere nnyo tugenda mu ssaawa zino zigenda 9 ku 10 ne bi alusa bituse pulya zitunyoola nnyo. Tewali kyakulya naye kinnumye nnyo okubeera nga abakyala babadde bavuddeyo ku lwa pate batandika ku ssaawa zino okubeera nga bawubisizza ate babeere nga bajja independent nga batandika okwetiiririra nambagambye babivuddemu. Bannange kino kiralamu. Suzan Nakyagaba owabakyala Ntenjeru Kisoga abamanyirya Yero Gaalo owabakyala Ntenjeru Kisoga Town Council Men's League ate era
omukyala eyakunze abakyala bano bonna kati abali mu mbeera ey'okuboyaana kati essaawa zino. Twebaza Katonda, Mtenje Kisoga Town Council, twebaza Katonda nti twasobola okuba nti tugenda mu musomo ne batusomesa yani batugamba okujja okuyita abakyala bannaffe ngafa abakulembeza aba NRM. Kituufu kyensuubira nti omulimu omuyonjo twali tugukoze ng'abakyala balabise. Naye kaakati mu kaseera kano abakyala bali wano tebamanyi kikyakola, stampu zibuze ate nga bambi registrar waffe gwe tumanyi omwami afaayo ennyo Misa Saamu leero mulwadde, saagala kimutako nti Saamu atwekwese, ye mulwadde. Naye tubuuza abakyala bagenda kubeera nga bo bakole batya, bewandiise independent nga gundi ebuze tukoze tutya, tukoze tutya bannange kuga embeera efaanagana abawandiisa bw'obanga nawe omanyi nti oli fraga beera baba bakwetaaga nga beetaaga stampu ya NRM yekakasa okubeera nti ddala ovuddeyo ku lwa pate yaki ku lwa pate ya NRM. So nandisabye bonna abakulu bekikwatako mufo kyogamba nti ate batulaba bubi nti ono oba alinga atulope bakoze eki, nandisabye ne bavaayo ne bajja ne batujjamu ebyobufuzi ate n'ogundi awagira gundi ono awagira gundi kuba kati saa zino kibogamba nti nno nze gundi avudde naye agenda kwesimbawo. Kati nyinza okugaza nti oba Nakyagasozi agenda kwesimbawo. Bwe mba ngenda kwesimbawo kiba kibi nnyo okulowooleza mu kugamba nti ogenda kwesimbawo nga tonnaba oba ogenda kutambula oba kuwanula muyembe tonnaba kutambula naye ate owuli oyagala kuwanula muyembe, tonnaba kutuula naye ate owuli oyagala kubeera nga gw'otambula. Kitegeeza ki? Tetunaba kuva mu primaries za wansi ate kati tutabiddemu ebyenjawukana olw'okuba waliwo abamu abeegwanyiza ebifo ebya waggulu kati bano bagamba nti ono agenda kujjayo etwesimbi mu buyinza. Biki byatakoze ebyo byogenda okukola ssentebe? Ssentebe byengenda okukola kutekesa pulogulaamu za gavumenti mu buyinza mu nkola. Gavumenti ebintu byeleeta ng'emyoga PDM abantu abavubuka beekulaakulanye abakyala beekulaakulanye nga ye tabitekesa ngo kubanga gavumenti ebeeriko batagiwagira. Kati nze awagira gavumenti eriko njagala okulaba okuvaddako kyamani wa 5 nga mubula ebiruma ekitundu nabanga sotuwa obuyambi nisobola tukwata ku bavubuka baffe ne bafuna emirimu mu kitundu netulanga tubasakira ku tekiniko ne banga abavubuka bayige twala ku MP kisinga koze kuba MP kuba kino yaba n'omukulembeze w'eggwanga nze batakituukangako ku Kisolo John katuba erosewa etya ki kibaletedde okwagala Kisolo John olwa birungi bye twagala nankyukakyuka nekyatulazeko nga tanatuuka ku ntebe kiraga agenda tutwala bulungi mu maaso twetaaga obuweereza bw'omusajja ngaoyo Kisolo John nze ndi mukubesa bitegeera omulasa ayinza okutubulya watanyusadda n'okunywa ate obuuza ndi ku Sande nenywa mande lwakumi ne leero era nkyanywa era kanywamu nga mulaba chairman weyani John Kisolo ebyalo 63 mu ggombolola na Kisunga bye bigenda okweyiwa wano okulaba nga beewandiisa okuvuganya ku bwa LC1 gwe muganda wange ali eyo tukyakuweera ddala ebigenda maaso wano ku ggombolola na Kisunga yenze David Musika Lyankolo wano emukono ku ggombolola na Kisunga.